Abakulembeze mu kibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Kampala bagamba nti bagudde mu lukwere bagamba nti lulukiddwa be bayisa abayaaye abaagala okuba abawagizi ba NRM abagenda okubeera mu ngoye eza kyenvu nti nga baaniriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era akwatidde ekibiina kya NRM bendera agenda okubeera mu Kampala sabbiiti ejja nga banoonyaamu akalulu. Bakulembeddwa mu ssentebe w'olukiiko Lutesitesi Hajjati Minsa Kabanda era minisita wa Kampala nga bagamba nti Pulezidenti Museveni waakutalaaga ggombolola zonna ez'ekibuga Kampala sabbiiti ejja. Hajjati Minsa Kabanda ategeezezza nti mu kwaniriza Pulezidenti baagala abo bokka abawagizi b'ekibiina kyabwe ab'omu Kampala. Tibalabe nga tetusombye busomi wabula nga banna Kampala benyini be baliwo. Saagala muve Bulemezi kujja Kampala. Njagala banna Kampala mwekka memba mujja abalonzi be Kampala benjagala. Saagala yo yetikise kuva Jinja yetikise kuva Soroti nedda. Njagala banna Kampala bokka babajja okwaniza President Museveni. Oba tuliwo 10 tubeerewo 10 nenga muli banna Kampala. Malumba Joseph omuyambi wa RDC atwala division y'e Rubaga ategeezezza nti bagudde mu lukwe lw'abayaaye abaagala okuba abawagizi ba NRM mu kwaniriza President era alabudde nti bano nno bwe banaabakwatako kaakubajjuutuka. Tweteeseteese tulinze jjajjaffe tulinze taata waffe ebyokwerinda tubikutteko mubaddemu obubinja obugenda nga butambula nga butiisatiisa nti gwe banaasanga mu yero bingi bye byogedde naye nga security tutegese buli kimu kiri in place. Ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Rubaga Amajambere Ivan Kamuntu Semakula agambye nti baakutegeeza omukulembeze w'eggwanga ebizibu ebitonotono ebikyatawaanya banna Kampala nti newankubadde ebisinga obungi agezezzaako okubikolako mu kisanja kino ekiggwako. Obusiki butandise era olunaku lw'olwomukaaga luno lukulaga nti obusiki bukoze eki butandise Rubaga yonna era njala kubakubiriza nti mujje mu bungi tujje twanirize omukulembeze waffe ajja tusomere manifesto atulage ebiri mu manifesto abalala bye batayina era mbakunga mwenna mujje mu bungi ebibadde bitusinga okutuluma byonna ageza abikwatako akutte ku PDM akutte ku bamakanika banneeka abakutteko abavuzi ba bodaboda bonna abakutteko kati bwe tugendako mu ssaza Buddo ng'ebula ennaku mbala okulonda omukulembeze w'eggwanga n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo kutuuke Supreme District Court wa Greater Masaka Sheikh Badru Wasajja Kiruuta Kamulali azzeemu okujjukiza bannayuganda naddala ab'omu bbendobende ly'e Masaka bafeeyo okukuuma emirembe mu kiseera kino. Sheikh Kiruuta agambye nti obutafaananako n'okunoonya akalulu ekisanja ekiwedde nti ku mulundi guno poliisi n'abakuumaddembe abalala mu bbendobende eryo bakutte bulungi embeera babadde bakyagikutte bulungi nga tebabaddeyo nnyo kuyiwa musaayi kwe kusaba abannamasaka obutaddiriza era n'abatuuze n'agamba nti basaanye okuuma emirembe. Kubiriza abantu okubeera abakakkamu ebyokulonda buli bisembera nti bisembedde oba oliawo abantu bongera okuba nti bamalayo n'ag'omubuto naye mwenna bamalayo ag'omubuto mu buwagizi mu kunoonya obululu mbeera yonna mu kubyogerako ebyobufuzi byogereko n'obukakkamu. Allah tabaraka wa ta'ala tumusabe atuyiseemu bulungi ate tusobole okuwangaala n'emyaka egijja. Mu ngeri y'emu Sheikh Badru Wasajja Kiruuta asabye abantu okunywerera mu ddiini n'okukola emirimu emirungi. Ebikemo ebituuse ku bantu ebikemo tugamba omwaka oguwedde emyaka egiwedde gyonna oyo omusajja mukulu oba omuyimbi naye mubulamu bw'ekikemo ekyokuba nti ava mu busiraamu adde simanyi mubasamize mbaki nauzu billahi min adhalika tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tukingiriza embeera efaanana bwetyo naye abaddu ba Allah ekyo tekibayinula temukakkana temugwamu maanyi. Bwe tuddako mu ssaza Singo minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga era akwatidde ekibiina kya NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana Judith Nabakooba Nalule asabye bannamityana naddala abawangaalira mu kibuga ekyo okukolagana obulungi n'abakulembera ekibuga mu kweteekerateekera enkulaakulana ey'awamu gavumenti gy'agambye gy'ereeta mu kibuga ekyo. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi alina byakuŋŋaanyizza. Mu nteekateeka eno eya USMID gavumenti ng'eyambibwako banywanyi baayo egenderera okulongoosa embeera y'abantu mu bawangaalira mu bibuga ebiri ku mutendera ogwa munisipaali ng'ezimba enguudo eziyita mu bibuga wakati obutale ebifo wa paakingi ebidduka n'ebintu ebirala.
Ku mulundi guno ng'ebibuga ebirala ekibuga eky'Emityana kye kimu ku ebyo ebyafunye omukisa era nga mu mwaka guno ogutandise 2026 enteekateeka eno esuubira okutandika. Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga mu Uganda Judith Nabakooba Nalule agamba nti enteekateeka eno ng'etandise bangi kuba giteekamu ensimbi tebaagala kugiraba ng'erimu gooziriini. Wano wasinzidde okusaba abatuuze abawangaalira mu kibuga Mityana okukwatagana obulungi n'abakulu mu kibuga Mityana okuteekesa enteekateeka eno mu nkola. N'abasaba okutunuza enkaliriza okulaba nga tewali yadde omunwe gw'ennusu ogubulankanyizibwa. N'olwekyo tubasaba pulogulaamu eneeba etandise kubanga etandika mwaka guno mugiwagira ate mwekolemu omulimu ate mugifuule nti yammwe kubanga era egiridde bannamityana mugifuule nti yammwe mulondoole buli kimu ekinaaba kikoleddwa oba ekigenda okubeera nga kiteekebwateekebwa aba municipal council tusobole okuba nga tufunamu oba oliawo nga bwe twandibadde tusuubidde. Nabakooba nga mu kiseera kino ayaayaana okuweebwa omukisa ddemu aweereze disitulikiti y'Emityana ng'omubaka omukyala asabye bannamityana naddala abo abawangaalira mu Mityana ey'ekibuga okulabira ku ebyo ebinene byakoze wadde nga tabadde mu bukulembeze bwa kitundu kino bamuyiire obululu nga n'ekimu ku ebyo kwe kufunira ekibuga kino physical development plan etaaliwo ng'eno kitegeerekese nti eyali yalemesa n'ekibuga kino okuganyulwa mu nteekateeka eya Woodsmith. Tubadde tukola Mubende, Kasese, Entebbe, Fort n'ebibuga ebirala n'Emityana teyali ku lukalala lw'ebibuga. Nakizuula nga tetwalina physical plan ey'ekibuga. Naye olw'ekisa kya Katonda ng'abakugu batula mu minisitule mweti n'enkozesa ekifo ne bajja ne batula n'abakulu mu municipal council. Mu ssaza Bulemeezi akwatidde NRM Bendera okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Rashida Birungi alabudde bannaluweero nti tebaddamu okutogera ekitundu kyabwe nga balonda nti abali ku ludda oluvuganya. Agambye mbu bwe baakikola mu 2021 nti Luweero yeekulula mu byenkulaakulana. Omusasi waffe Etta Consolata y'abirina. Munna NRM Rashida Birungi okwogera bino asinzidde ku ssomero lya Obulenzi Public abakulembeze ba NRM we basinkanidde abavubuka okuva mu magombolola 18 agakola disitulikiti y'e Luweero okuteekateeka abavubuka bano ku nsonga z'ebyokulonda mpozi n'okubaperereza okuwagira akwatidde NRM Bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kye kibadde ekigendererwa ekikulu eky'ensinkano eno ng'akulembeddemu bano Karim Wejjuli bw'annyonnyola. Ekituleese wano tuze kweteekateeka ngeri gye tugenda okulondamu engeri gye tulina okweyisamu before kulonda engeri gye tugenda okweyisa after kulonda akalute katwawula. Wano Birungi wasinzidde n'asaba abavubuka okwebereramu nga balonda President Museveni balyoke bamubanja enkulaakulana mu Mecca. Jjukire twamukuba akalulululi ne tumuwa ebitundu 26 ku buli ki era singa Luweero ye yali ebitamini ng'akalulu k'eggwanga lino mazima ddala pulezidenti yali awedde. Luweero eno twebuuza pulezidenti ng'awangudde ffe tugenda kubeerawa? Tugenda kusigalayo nga namba lujega oba naffe tugenda kwekaka batwereete ku mwanjo? Olukiiko luno lubaddemu n'abatwala ebyokwerinda mu kitundu era retired Major General Hudson Mukasa akubiriza abavubuka bano okubeera abeegendereza mu kiseera kino ekyakalulu abeenoonyeza ebyabwe baleme okubakozesa ensobi. Naddala nga baagala obukulembeze obuyita mu kulimba nga basuubira nti bwe banaakozesa effujjo erijja okubassa mu kigendererwa kyabwe ekyokubeera ku bukulembeze. Ffe ng'abakuumi b'eddembe kitukakatako okulaba nti tukola ki tukuuma eddembe lyaffe tulabe nti terikola ki teryonoona.